moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Kumanyoko bakontawanya. Ani go ofumu. Kumanyoko. Ofumani. Igwe, onene namabo. Abula mumanira. Situko dewa. Sija. Esagala kumanira. Ani go ofumu. Obugumba bwo. Tubiraga mama. Kyechakulese wano kumvuma. Asiricho mumwa. Kimfako. Mbembo gogwanga. Ngokubani. Ngenda newamu. Ewa. Wandeshe wanu wamwe. Waze kumvuma. Wamwe waneno. Yenga mumanyira. Wamanyira. Ompocha gumba. Omanyirani. Oncha pecha gumba. Kugami ampe gumba. Mwana kwevo wano. Kugami ampe gumba. Mbako. Ani go manyira. Kugami ampe gumba. Ngia kukuba. Genta nonkonya kogwe. Mbako. Jajja mkwano gwange. Made sikuvuma, made nkulimba. Kala twale eri. Made nkwagala. Gende. Olingani okukumvuma. Made nsikuvuma jajja wange. Akatambi ako katambudde ku social media platforms ez'enjawulo nera kalinako mixed reactions okuviira ddala mu bantu ab'ebika eby'enjawulo. SMX paliriziddwa okubeera nga nkuzanyira ako akatambi ngenda mala nkakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera. Then mu comment section ngenda kubeera nga nkusaba Bambi nsaba okomenting gwe ki ky'osuubira okusinziira ku opinion yo n'engeri gy'ogenda okubeera nga olaba akatambi ako. Tuli mu era ya .com nera nga era eriko ya mitimbagano internet social media platforms ez'enjawulo applications ez'enjawulo nera nga applications ez'enjawulo ezisinga ziba zeetaaga content okubeera nga ofuna likes okubeera nga ofuna following ey'amaanyi okubeera nga ofuna zi comments ez'enjawulo nera nga omukutu ogumu kugusinza okubeera nga gukyaka ensangi zino gwe gwa TikTok. So TikTok bantu bangi bavuddeyo okubeera nga bakola content ow'enjawulo oli n'abeera nga azina oli n'abeera nga akola bu challenge oli n'abeera nga awemmula okuba yatandikawo akawunti ye abamu ne babeera nga beeyambula abalala ne babeera nga bavuma buli kiramu kyasanze awo ye ekimusala mu maaso kyavuma ng'oli ye n'abyudinga akawunti ye nga kontenti we ali mu kika eky'enjawulo. Akatambi ako waliwo gye nakasanze omwana kiraga bali mu kukola content ge mazima okusinziira katambi balaga si bya ddala. Okitegeera oli yakutte kamera ne bagamba tukole wetuti wefulenga Jajja omululu ogire ompe naye okusinziira ku content n'okusinziira ku mwana engeri reactinga n'okusinziira ku myaka gya Jajja gamazima waliwo ekintu ekisuka ku content ng'obeera wakufulumya content afaanagana bw'atyo ng'olina omukompletinga abeerenga tulaba wa gye biggweera naye gwe okwata bukwasa akatambi ako n'okapostingayo nekakomaawo nenkera no postinga yakala nekakomaawo kiba tekiraga bwerufu bwa content oyo gobeera okoze. Right now akatambi kakomaawo Jajja omwana amuyisizaamu amaaso gogamba oli mu content n'engeri kyekisomesa oba kyekiadingako eri omwana agenda okulaba akatambi ako gamazima tewali naye singa ebeeranga firimu oba kabeeranga kasikiti ne mukazannya okuva eyo gye katandikira nga gye kaggweera kalaga oba omwana oyo baamugunjula oba omwana oyo baamulaga mbu empisa mbi oba gye kiggweera naye kati right now mukubye ako that means content oyo abeera mubi sagala gama munera kyemwakoze kibi singa kibeera ne conclusion wagye kiggweera kubanga yes tulabe nnyo firimu ez'amaanyi ng'omwana agira bikiwo ebityo naye nga gye biggweera nga bakulaga ekirungi ekirimu oba engeri ya reformingamu naye right now wemukubaako kokka nga we kali
ne mukateekayo ne kakomaawo g'amazima content oyo abeera mufu kubanga abeera talina mulamwa ate ng'aweebudde omukyala omukulu ng'oyo. Yes, jajja wamu buli kimu aseetinze kamera buli kimu mufulumeyo ku ka content naye kati gye kaggweredde tuyizeemu ki? Content ng'oyo yandibadde nga jaggwera atiisi omwana agenda okukalabaako agenda ategeera ddala siwe batyo bakola jjajja okolawo otyo jjajja bajja mala bakkube okolawo otyo jjajja Katonda ajja kukyawa okolawo otyo jjajja okitegeera wali ekaggwera naye if you give us just that clip that means content oyo abeera mufugo ge mazima sika content naye awo kiba kisusse. Nera just nze siri mu kuvumirira content wammwe gwe mukola siri mu kubeera nga nkukakkanya kubanga manyi kyetaagisa okubeera nga okola content naye singa oyo content akatambi kabadde kakomekkerera oba omuntu omunajja n'agamba zize kukyala naye omwana ono ng'ayisa by'omukadde oba biki ne wabeerawo engeri y'okubuulirira oyo content abeera mulungi. Clip ebeera efunye value attached on it okitegeera nti omuntu alaba ekiro gye katandikidde in fact kamala ne kanyuma n'okunyuma okusinziira kuobeera okikoze naye gwe okwata bukwasi clip ng'eyo bweri n'ogikasukayo g'omu mazima ga Katonda ensonga ebeera akatambi ako simanyi nakumanya akatambi ako kankakozanyira okuba gye katandikira paka gye kaggwera naawe osobola okubeera nga okeerabirako. Kumanyako obutontobanya. Ani govuma? Kumanyako. Ovumani. Igwe, onyeyo namabo. Abula mumanyira. Situkodde wamu. Sijja. Ekyagala kumanyira. Ani govuma? Obugumba bwo. Tubiraga maama. Kyekyakuleese wano kunvuma. Asirisa omumwa. Nvaako. Mbe muggo gwanga. Ng'okubani. Genda newamu. Ewa. Wandese wano wamwe. Waze kunvuma. Wamwe waneno. Yenga mumanyira. Wamanyira. Ompocha gumba. Omanyirani. Onchola pecha gumba. Kugamya mpe gumba. Mwana kwego wano. Kugamya mpe gumba. Mbako. Ani gomanyira. Kugamya mpe gumba. Nkya kukuba. Genda n'onkoonako gwe. Mbako. Jajja mukwano gwange. Made kikuvuma made nkulimba. Twala eri. Made nkwagala. Genda. Olimbani okuvuma. Made nsikuvuma jajja wange.